Banga wachi nkugamba bwentyo olunaku olweggulo omulodi yali omulodi w'ekibuga Kampala Saalongo Erias Lukwago yakomezeddwawo mu kkooti e Makindye era yakomezeddwawo mu kkooti e Makindye ensonga yabadde etuleese kwabadde kuwulira omulamuzi agenda tuwansala etya mu kusaba okw'omulodi okubanga yeeyimirirwa kakati waliwo enkola ennaku zino eriwo nga bannamateeka n'ekitongole ekiramuzi kisobola okuwa omusango ku digito neweewozaako ku digito otegedde bulungi era ku lunaku olwokubiri ttiimu ya Erias Lukwago bwe yateekamu okusaba tiimu y'abannamateeka oba oludda oluwaabi ne bateekamu response yaabwe ku lunaku lwali ndowooza lwakutaano ku lunaku olw'omukaaga tiimu y'omulodi nabo ne bayongerayo ne bakattiriza ku submission yano gye baali bataddeko submissions 3 kitegeeza nti olunaku olw'ejjo twabadde tulinda mulamuzi kutuulira kiki kye yeetegereza mu submissions zino essatu ezaleeteddwa era kooti by ssaawa 4 twali tusuubira nti egenda kubanga ekola ki ewedde oba kiro ng'etudde nga n'okusala kukoze eki kakati mu ngeri etali ya bulijjo ab'ebyokwerinda babadde bangi ku kooti e Makindye so babaddewo bangi naye tukyalemesezza ate bawagizi ba mulodi kubeera nga nabo babeerawo okusobola okubeera nga ate bamuzaamu amaanyi kakati mu nteekateeka eko tuvanya nti badde ejjudde nnyo omulamuzi n'asaba ti bannange ebintu byonna nga wembikunyonyedde wano nabifunye kakati munyongeremu obudde ngende nnyongere okwetegereza nja kudda ku ssaawa 8 mbawe ensalawo yange era naffe ne tutuula ku kkooti ne tusiisira ow'ebindaazi n'atumi wakyayo omukaluusa ago n'obuugi obulimu amata temwebakire mu kkooti akuteeka bakitateekayo nkokoto gisibya nti osibagirawo kyokka nga baba wabbeiro kyokka azilongazi wooli era gwe bawadde ebbeiro obawulira otegeera nti leero batuwadde okitegedde bulungi kakati no munnange ssaawa 8 ziwera zadde nga ziwera nga 8 kitundu kkooti neddamu bonna ne bayingira kati ate twatuuse mu kkooti ate ne baawulamu ne bagamba bannamateeka n'abavunaana tuba tugende mu kyembaazi z'omulamuzi ne bakulungula essaawa yaabwe ndowooza nga nnamba twagenze okulengera nga omulodi nga bwe yagenze bw'akyali kitegeeza nti nebivuddeewo omulamuzi si birungi era omulodi n'alinnya emmotoka ye bw'ato n'ayolekerewa eruzira kakati awo munnamateeka we ow'ekitiibwa Sseggona yatutegeereza nti omulamuzi agambye bannange omusango guno ebyokwetegereza bikyali bingi asabye essaawa endala 24 okwongera okwetegereza ekituufu ekirina okuba nga kigenda mu ki kakati jo that is when Wednesday ncha eruba lwancha nti leero n'olwenkya olwajjo leero n'enkya sira twatulina okukomawo ate kakati anti bagenza ova mu kkooti olweggulo ssaawa zadde nga 10 kati olwejjo tetulibala 12 z'olwaleero neziri 12 ezigenda bomu ekiro kati bafula bakututeeka essaawa nga 5 oba 3 kale naye mu nteekateeka efanaganako bwetyo ne tumaliriza nga omulodi yali omulodi tateereddwa omulamuzi akyalina byakyatunuulira okusobola okuba nga ate awa ensala gy'olowooza nti maybe ekoze eki egwanidde katono onyoneza tuwe ku byabaddewo kkooti nebadde yakatandika mu maaso g'omulamuzi Basemera Sarah munnamateeka w'omuvunaanwa Merali Lubega Sseggona n'ategeeza omulamuzi ng'embeera ya Lukwago manya n'olunaku olwajjo nga tali mu mbeera nnungi n'olwekyo twetaaga Katonda akole era twandyagadde nnyo abeere ng'afuluma ekkomera asobole okufuna obujjanjabi ekyamazima minisitule y'ebyobulamu yawandiika dda nti obujjanjabi bwe yeetaaga wano tebuliiwo n'olwekyo amalwaliro amakomera ga Uganda tegasobola kubanga go galina obujjanjabi obusinga obuli e Mulago. Director of Medical Services yawandiika dda era ebbaluwa eri ku record ey'omulamuzi nti tasobola kujjanjabirwa wano manya n'olunaku olwajjo nga tali mu mbeera nnungi
n'olwekyo twetaaga Katonda akole. Yes, era twandyagadde nnyo abeere nga bwe bityo ate bwe byatambudde emiranga abantu bakaabye ng'ate omuloodi munnange tasobodde kubeera ng'ataateebwa naye ng'enteekateeka endabika y'obulamu bwe alabika nga munafu naye ndowooza omulamuzi ayagala ku makinga sure nti buli ludda luna lwanaaba aguddeko nga lutegeerekese era ndowooza kyovalaba yasazeewo abayite mu kyembaaze basobole okumutegeera basobole okumutegeera kyendowooza nti kikulu nnyo ekyo ekisooka omuloodi oyo mulwadde tisinga obwanga omulamuzi n'omala gakola ensalawo singa ebintu bijja bubi muganda wange oyinza obuteesonyiwa kyokka ate ekyamazima omuloodi byonna bisobola okuba nga weebiri naye ate era ne guno omusango gw'omuloodi era gulimu ebyobufuzi kakati muntu muteekateeka efaanaganako bwetyo n'omulamuzi alina omumakinga sure nti decision gyemba nkoze neeba eyawukana n'abaagala omuloodi abeeraawo esobola obba konvinsinga nti agwanidde aweeva abamu basigala bagamba nti essiga eddamuzi eriba nga likyalina okumala okwepuluvinga notukirowooza kasaaki naye okulwana okwepuluvinga banantegeera batya kireka omuntu wa bulijjo mu nteekateeka etali nnungi naye kale kakati nga tuzzeeyo wali we twatandikidde ku musango ogwayitadde Dr. Kanokiza Besigye ogenda okubeera ennaku z'omwezi 30 ajjukira okusinziira ku oda y'omulamuzi Baguma yatugamba nti abantu balina okuteekamu okwewozaako kwabwe that is CDF ne banne baavunaanwa nabo ga 18 then oludda lwa Dr. Kanokiza Besigye ne luweewo ennaku z'omwezi 25 okubeera nga nabateekako ebigatta ku musango oba okitegera bulungi then kooti etu ennaku z'omwezi 30 basibe ne banyamaliza bategeezaayo ekintu kimu CDF finally baataddemu okwewozaako kwabwe nibagamba kinti batusonyiwe oba nti bagenda kulabikirako mu kooti kakati nno munnange nga bakiikiriddwa Lieutenant Colonel Daniel Atwine era nga ono akolanga head of Special Investigation Bureau of Uganda People's Defence Force retired Colonel Daniel Atwine ye yabataddemu okuddamu kwa Colonel Peter ahimbisibwe Lieutenant Colonel Ephraim Byaluhanga saako ne CDF Muhoozi Kanyerugaba kakati ekisooka bategeezezza nti omusango gwa Besigye jukira Besigye agamba nti ekisooka omusango kumutiisatiisa kumukola ki kumutta ekyokubiri ku preemptinga birina kuva wa mulamuzi ng'ate bikolebwa omuntu w'amaanyi ti CDF omuntu w'amaanyi mu ggwanga bw'agamba nti nno weetaaga kalabba ku musango ogw'okugezaako okulya mu nsoolokwe abanga indirectly agamba essiga eddamuzi oyo omusango gwamusinga dda alinda bulinzi lunaku lwalina kukola kakati n'agamba nti kino kikiba kikonzibya emikisa gye egy'okufuna obwenkanya okategedde bulungi akantu ako kakati no munnange Atwine yategeezezzaako nti ekisooka ebigambo ebyali ku X byali misconceived mu Luganda kyeki mwabifuna bubi yafunibwa bubi ekyokubiri biri ku ESA biwulirwa tibirina mitwe na magulu era bwatu n'agamba nti omusango guno omulamuzi yandibadde agugoba yes takoma kugugoba ateekewoko n'engassi kikigwe basasuleko kasente bavumulwe okuloopaloopa omusango Dr. Kanokiza Besigye gwe yateeka ku CDF ne banne nti baguje mu kooti ba CDF ne ayagala omulamuzi agugobe yo omulamuzi agugobe ye Baguma gye baguloopa agugobe ate wamala okugoba agambe mumaze obudde bw'abano mubaweeyo ne ku ssente okuba accusinga mu bintu bye batali ategedde bulungi
omulamuzi kakati anti kati omulamuzi wanga asatu okay kakati era muteekateeka eyo mu midala ebyaloopibwa engeri Dr. Kanokiza Besigye yakola ki gye yakwatibwamu ekisooka agamba yawambibwa buwambi mu ggwanga erya Kenya bannayuganda be baamukwata engeri gye yaggyibwa mu ggwanga erya Kenya okuleeta mu ggwanga erya Uganda yali emenya amateeka Atrina akakasa nti nno ekisooka abasirikale abaakwata liita Dr. Kanokiza Besigye tebaali bannayuganda ekyokubiri Besigye bwakwatibwa yategeezebwa emisango egyali gimuvunaanwa ekyokusatu buli kika kya ddembe lye nga lyabuntu bannange lyaweebwa Besigye nti buli ddembe lyali yeetaga baalikola ki ebyaddala abyagamba nti bamukala ne bamudetaininga mu barracks ey'Emakindye agamba ekyo kifo kya lukale ekisobola okudetainingibwamu omuntu yenna so kakati oluvannyuma lwate oludda lwe baawabidde okuba nga luteekamu okwewozaako kwalwo kitegeeza tugenda kuba nga tulindirira bannamateeka ba Dr. Kanokiza Besigye abasigaddewo okubeera nga bassaamu ate rejoinder ey'ennaku z'omwezi 25 olinaku z'omwezi 30 tulinde ate kiki ekigenda okuba nga kibeerawo mu kooti sayidi